Omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi gye buvuddeko mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire nga ggalawo omwaka yalangiridde nga bw'agenda okuvuganya mu kalulu ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga mu kulonda okujja. Embeera y'okulonda bw'esembedde 2025 mbadde nga nkiddiŋŋana nga nkunga bannayuganda bonna abalina endowooza eyagala okukyusa eggwanga benyigire mu bukulembeze. Nze Museveni mwewulira nze ajja yajja oba ye oba ani anyway nze wendi. Ng'oggyeko Kyagulanyi bannayuganda bangi baamala dda okwesoma nga bwe bagenda okwesimbawo ku bifo by'obukulembeze obw'enjawulo. Kati Mathias Mpuuga Kamisona wa Paalamenti agamba nti bonna abalina enteekateeka y'okwesimbawo nga tebabaddewo okusooka kukola mu nnongoosereza mu ssemateeka bamala bya mu bulago. Si kya bwenkanya mu mbeera gye tulimu ne gye tuyiseemu mu bbanga ssidene ne gye twayitamu nga tukyalina n'abantu abalina ebiwundu n'abaabulawo mu kalulu akaggwa okugamba nti twayambadde adde engatto tugende mu kaddako. Sirowooza nti kikolwa kya kumanya kya kukola, si kikolwa kya bumanyi mu by'obufuzi. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwatuuzizza ku kitebe ky'ekisinde kyakulembera ki Democratic Alliance, Mpuuga ategeezezza nga ky'ekiseera buli alumirirwa eggwanga okumwegattako okulaba nti wabaawo enkyukakyuka mu by'okulonda. Abo abayagolodde suuti batuufu bagolole, naye njala balabula nti bayinza okufaanana nga bagenze okukola omukolo batawuliriza kubagamba nti mutte ku bigere bugubugu si muliro, mutte ku bigere tusooke twogere ku mbeera gye mugenderamu mu kwetaba mu kulonda. Embeera gye mugendamu nkulu nnyo n'okusinga akalulu kennyini. Ng'oggyeko okulubirirwa okufuna ennongoosereza mu mateeka g'okulonda, Mpuuga agamba nti ekisinde kye kyakulwanirira amazima n'obwenkanya mu kalulu n'ensonga endala ez'enjawulo okuba n'okulonda okulungi. Ensonga zino tulowooza nti nkulu nga DA ze tulina okwogerako ne bannaffe bonna abava mu bibiina eby'enjawulo, abatalina bibiina, abataka abakulu mu ggwanga lino mu bitundu byonna eby'eggwanga, ebbanga lino eggwanga lyabwe. Ekyo kigenda kubeera kikulu nnyo mu mwaka guno gwe tutandise. Ku nneeyisa y'omuyimbi Alien Skin gwe batta omukago ng'atongoza ekisinde ki Democratic Alliance okukolera awamu okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga, Mpuuga agamba tebasobola kumusenza luti kuba baatambula n'abantu bangi abasinga ne Alien Skin obubi. Tukimanyi bulungi ffe abali eno ne bannaffe abataliiwo nti waliwo bannaffe abalala abaali mu mbeera nga yamwami mulwana nga tozanga babi n'okusingawo. Naye mu kwewaayo ne mu kugamba nti abantu bano balina kye bagatta ku kubeerawo kw'eggwanga lino, walina okubeerawo okwewaayo okw'enjawulo okulaba nti bajjibwa mu mbeera gye balimu. Tewali n'omu agyegomba y'ensonga lwaki twagamba nti tulina okwewaayo okuyamba abaana bano. Ku nsonga ya pulezidenti okwagala akakalu ka poliisi n'okweyimirirwa biggibwewo naddala ku babbi, Mpuuga agamba nti kino pulezidenti aludde ng'akiteekesa mu nkola naye amuwadde gaabuwa ensonga eno agimma amazzi. Ekyo kyayogerako takisaba busabi yatandika dde okikola. Buvunaanyizibwa bwaffe omugamba nti kyakola kikyamu era omuyimiriza obutakikola. So ku bimu bye twagala byogerweko, Mwami Museveni bw'aba alowooza nti ekyayagala kikolebwe akitwala eri abantu bamubuulire. Mpuuga agasseeko nti kyatunuulidde omwaka guno kwe kutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'aliisa abantu ekigambo ku nkyukakyuka naddala mu kulonda n'okutumbula emiramwa gy'ekisinde kye. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.